After identifying what you really want, then you make a plan on how to get it. Tosobola kubeera ng'olina ky'oyagala naye nga tolina plan gy'ogenda kikola kituukako. So plan and strategy is that reasoning capacity where you calculate, you take an analysis on all the steps you will take. Okulaba nze mbadde njala kubeera nga ntuuse wano. Kati plan and strategy oyina ocalculate. You sit back, draw your entire energy to yourself. N'ogamba nze nga hamu nnyina kinti nnyina obukadde bubiri nti obukadde bubiri bukoze eki nsobola kukola kimpangaaliddewa. All that, in fact, mere identifying yourself is an element of reason. Okwa identifying n'ogamba nti nze lugonvu nnyina emyaka 20 mu bwegiti nasomera gundi ne gundi neweekubako perimeter n'ogamba ogenda majaawo mba neerimbye eno ogirawo neweezuula kwezuula because you can only start with what you have. Ebuli oyagala okutandikira mbire osanga ogwa ojja kwagala okole business ya miliyoni 2 ng'osangibwa ne miliyoni 5 5 ziteekemu esigale ng'ebanje 15 tolina ogenda zijja 5 zifiiremu ogende roddemu ekembo ofune miliyoni 10 ate oyagala okukola eya 2 wonamala okusuulamu 10 esabe ziri endala 10. So nga we nagambye 1+1 = tunoobeera ng'okola business g'omusobozi munnanga ndaba naye ng'owulira mulimu ekitagata. Whenever there is an hardship, just know there is some. Weluba lujjege lututeeka okubanga nga we nagambye nti mu Uganda gavumenti egezezzaako nnyo okusomesa abaana mwenna basome UPE. Gavumenti egezezzaako ennyira tugisiima nnyo okulaba ng'egemya abaana tebakyalwala polio ne bakula, naye ate awo wakati waliwo that circle of productivity tebannafuna nnyo kyakkola. Bamaze okusoma omwana ali awo ali myaka kati bakuze baweze emyaka 3 omuntu alaba akunukkirizaana ajula ogweddalu byonna bye yali asuubira tabiraba. Kati omuntu oyo tewali kisobola muyamba kyonna okuggyako okusoka n'omukumaakuma within perimeters of reason, mindset change. It is never too late to reason. N'obeera eyina emyaka 5 osobola okutandikirako kyo n'okyusa obulamu bwo kuba ojaga nnyina 5 mu 5 osobola kukola kinyina capital atya. The ability to forge a way forward within the prevailing realistic circumstances is the gateway to success.